أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده، وهو الظاهر فلا شيء فوقه، وهو الباطن فلا شيء دونه. وصدق الله إذ يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل في الحديث القدسي الذي رواه النسائي: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله إني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بعز علي من أوله. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، القائل في الحديث الشريف الذي رواه البخاري: لما قضى الله الخلق كتب في كتابه فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تسبب الله نني بينزل نني متين أتسيمه تمسبب الله تسيكو بتبين كبنابان تبفي نأمي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكتوال زوام تمسبب جل جلاله أو نياب الود اندود زوالما تمسبب أمتونزي الله أفولي يغاندي أفنسي eyemirembe ewamu n'ensi z'abasiraamu zonna okutwaliza ewamu. Allahumma amin. Abampuliza, tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe oguyitibwa alkalima, ekigambo. Tukwata ekigambo ne tukinnyonnyoka. Bwe kiba kyetaaga okukolerera ne tuba nga tukikolerera, bwe kiba kyetaaga okudduka ne tubeera nga tukidduka. Mpozzi mona nsonyiwa nina kye ngenda okukyusaamu. Emabega wali twali tutandise kalimatul ihsan, twali tutandise kalima ekwata ku ihsan, naye kigambo ekyo nagenze kyetegereza munda waakyo ebiriyo bingi twabitegeera, ate nga tusinga nnyo okwetaaga ku bye tutannaba kutegeera, oba oliawo kitwongera okuba ntitugaziwa. Ekigambo kalima tukivuze, emisomo miyitirivu tegirojjeka. Nekye tugenda okuba nti tutandikako kalima gye tugenda okutandikako insha Allahu tabaraka wa taala, eyitibwa bidayatul khalq, entandikwa y'okutonda ebitonde. Ye kalima gye tugenda okutandika okuvuga biiznillahi tabaraka wa taala. Innana alyawma maw'idi ma'a silsilati jadida bi'unwani bidayatul khalq. Tugenda insha Allah okutandika olwaleero, okutandika olujegere lwaffe nga lukwata ku kutandika kw'okutonda, aw biibarati ukhra bwe tuba tukigambye kyogeramu ku njogera ndala, kaifa khalaqa Allahu almakhluqat, Allah ngeri ki gye yatondamu ebitonde. Naam, min arsh, arsh yegitonde ate, wa kurus n'entebe, wa sama n'eggulu, wa ma fiha n'ebirimu, wal ardi n'ensi, wa ma alayha n'ebiriko. Wa qabla an nabda mawdu'una وقبل أن نبدأ في موضوعنا اليوم يجب علينا أن نقف على بعض الحقائق هي الأساس في موضوعنا. mpozi nga situnnaba kutandika kusensera musomo gwaffe guno kalima y'okutandika kw'ebitonde oba y'okutandika kw'okutonda, tuyina ebituufu bye twagala okuba nti tubigaba, era nga wano twatuumawo okuggula mulyango. Tuguggula kati bwe tumala ne tuyingira munda ne tutandika okuba nga tweyolera ku biriyo. Fa'iluni alquluba wal asma, monjazike ku mitima n'amatu. Alhaqiqatu alula, ekituufu ddala namba emu, anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa alkhaliqu likulli shay. Allah yakula n'agulumira ye mutonzi yatonda ebintu byonna. Olulimi luno tuluddiŋŋana nti Allah ye mutonzi ebisigadde byonna bitonde. Ne bwe kiba kikwewuunyisizza kitya, kitonde.
Allah yatonda olukalu, yatonda amazzi, yatonda ebitonde byonna, yatonda obwengula byonna. Allahu tabaraka wa taala ye mutonzi w'ebitonde byonna. Agamba jalla jalaluhu subhanahu wa ta'ala fi surati Zumara aya 62, Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil. Allah ye mutonzi wa buli kintu kyonna, era ku buli kintu kyonna Allahu tabaraka wa ta'ala, amakulu ebintu byonna ku Allah kwe byesigamira. Allah kyavuddemu aba akivuddemu, teri ate ayinza kugamba nti Allah kyavuddemu ekitonde kyonna abe nga alina kyayinza okukikolera n'akatono. Ate ekitonde kyonna Allah kyabeeranga asazeewo era n'asiima n'akisembeza, teri ayinza kugamba nkivuddemu. Amakulu ebitonde byonna ebikulemberwa abantu ne bimala birangirira nti bivudde mu muntu yenna, tigundi tumuvuddemu, naye nga Allah ali naye, ebitonde byonna biba bimala biseera. Ate Allah gwavuddemu, ebitonde ne bwe byegatta byonna ne bigamba gundi tuli naye, aba bambi ali muloosi. Abempuliriza, Allahu tabaraka wa ta'ala ye mutonzi. Fa kullu ma ada Allah makhluqu lahu marbubu mudabbiru mukawwin ba'da an lam yakun. Ebintu byonna ebitali Allah bitonde, era Allah ye mugabirizi waabyo, ye mutambuza w'embeera zaabyo oluvannyuma lw'okuba nti Allah abitonda naye nga tebibaddeewo. فالعرش الذي هو سقف المخلوقات إلى ما تحت الثرى. namulondo ya Allah eyebalwa nti yeri waggulu w'ebitonde byonna n'ebiri wansi w'ettaka eyo yonna, byonna bya Allah. wama bayna dhalika, n'ebiri wakati awo, min jamadi wa natikil jamii khalqihi wa mulkihi wa abidihi, byonna bitambulira mu bufuzi bwa Allah. Ebyogera, ebitayogera, ebirina emyoyo, ebitalina, byonna bitonde bya Allah, era bitambulira tahta qahrihi wa qudratihi. Allah yabikaka era yabitambulizaako obusobozi bwe. Teri kisobola okujjako Allah kyasobozesezza, ate teri kigaana Allah waba alina kyayagadde kibe. Naam, wa tahta tasrifihi wa mashiatihi, byonna bitambulira wansi wa kuba nti Allah yabitambuza, era bitambulira wansi wa kwagala kwa Allah. Qala ta'ala fi surati al-Hadid, Allah gamba mu surati al-Hadid aya eyokuna, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'ala al-arsh. Yoyo Allah eyakola amagulu n'ensi mu nnaku 6 zokka. Bwe yamala Allah n'atebenkera ku namulondo ye. Mpozi tobuzaabuzibwa n'ogamba yatebenkera atya, batebenkera atya. Istiwa, okutebenkera kwa Allah oba okutereera kwa Allah kuyateera ku arshi, yaliku bijalalihi, okwo okudya mu kitiibwa kye Allahu tabaraka wa ta'ala. Al-imanu bidhalika wajiba, ekyo kikkiriza kyatteeka. Wasu'ala anhu bid'a, kumala gabuuza kijja kitya, olwo nno munnange oba ogwetese bugwetesi, bitasaana gweteka. Naam, ate bwe kibeera ng'ekyo kitegeerekese, kitegeeza nti mbeera omukkiriza yayinza okugitegeera, okutegeera okwannamaddala. Naam, ekirala ekituufu, al-haqiqatu thaniya, ekibuuzo kiyinza okujja nti ayna kana Allahu qabla an yakhluqa al-kawn wa qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard. Allah yali luddawa nga tannatonda bitonde era nga tannatonda magulu n'ansi. Kibuuzo ekyo olabanga mannange ekitajja, naye waliwo sahaba eyakibuuza, omubaka n'amunnyonnyola ti Allahu tabaraka wa ta'ala ali wonna. Bwe yamala n'akola arushi n'agiteeka ku mazzi. Ekyo ekibuuzo ekiba kyabuuzibwa. Waliwo ekibuuzo
ekitakkirizibwa kubuuba nti omuntu akibuuza kikosezaawo eddiini y'obutereevu kyekiriwa an tas'ala wa taqulu kwe kubuuza n'ogamba man alladhi khalaqa Allah n'ogamba ani yakola Allah ekyo oba olabye munnange ekyo ekibuuzo tokkirizibwa kibuuzo oba kyebuuza nti ani yatonda Allah fahatha manhiyu anhu tekikkirizibwa kubuuza kibuuzo kikeekyo waliwo ebibuuzo ebisemberera ekyo nga si kyennyini nga osobola obibuuza okibuuza kale tulaba sahaba oyo sahaba ekibuuzo yabuuza omubaka ng'amubuuza Allah yali luddawa atannabakola ki kutonda bitonde tanatonda amagulu nsi n'amunnyonnyola omubaka sallallahu alayhi wasallama wabula kye yagaana kyekyokubuuza nti ani yakola Allah kubanga Allah ye mutonze ebisigadde bitonde bw'olaba nga obwongo bumunnange bwagala kutambulira awo beera nga olwana nnyo nga bwe kisoboka ogambe nti amantu billah Allah gwenzikiriza era gwenzikiriza obeere nga weekingiriza shaitaani kubanga ebirowoozo kasita bitandika okusenserera awo butereevu eddiini eba eri mu kukosebwa waliwo hadisi eri mu Muslim ng'eva ku Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna rasula sallallahu alaihi wasallam qaala Abi Hurayra anyumya hadisi eno ng'agamba nti mazibu omubaka wa Allah yagamba la yazaalu nnaasu yatasaaluuna hatta yuqaala bantu bajja kuba nti bamaliki bantu ebbanga lye banaamala nga beebuuza hatta yuqaalu batuuka okuba nti bagambibwa hatha khalqullah agamba nti bino bye tulaba bitonde bya Allah teri kubuusabuusa faman khalaqa Allah ataani yakola Allah olabye zizinga waaba ayingiddewo omubaka n'agamba faman wajada min dhalika shay'an omuntu mu birowoozo bye kasita mujjamu endowooza ekikeekyo falyaqul eddagala lye linaagambe amantu billah agambe nzikiriza Allahu tabaraka wa ta'ala afuba okulaba nga obwongo bwe tabutuusa ku buzibu bwakubeera nti busensera okulowooza ku ndowooza efaanaganako bwetyo waliwo obujulizi obulala buli mu Muslim anna rasula sallallahu alaihi wasallama qaala mazima omubaka wa Allah yagamba ya'ti shaitaanu ahadukum shaitaane egenda nejja eri omu mummwe eri ejjira omu mummwe naye mugamba man khalaka kadha wa kadha ani yakola kino n'akola kiri hatta yaqulu lahu kutuusa lwe mugamba man khalaqa rabbuka ani yakola omulezi wo fa idha balaga dhalika omuntu alaba nga atuuse ku mbeera efaanaganako bwetyo falyasta'iz billah abeere nga asaba Allah omutaasa yeekingirize shaitaani abeere nga asaba Allah amutaase naam waliyantahi era akomaaleme kubeera nti ebirowoozo bye abisukuma ewantu wafaanaganako bwe watyo. Namba 3 abampuliriza nga situnnayingira mu ndeeri kutandika kweyola kubiri kutandika okutonda ebitonde tuli mu bintu ebituufu ebyannamaddala bye tusaana okubeera nti tubinnyonnyokako. Ekintu namba 3 oba ekituufu namba 3 ma huwa awwalu shay'in khalaqahu Allah kintu ki Allah kye yasooka okutonda. Lakad ikhtalafa al-ulama fi dhalik abamanyi baayawukana ku nsonga eyo. فذهب ابن جرير الطبري وابن الجوزي وغيرهما ابن جرير الطبري وابن الجوزي نابلا بقام بأن أول شيء خلقه الله هو القلم الذي كتب الله به المقادير. بقام أنت الله يسوق وكتون داي كلام يجي واندي كان يو بيغير بينا. واستدلوا بالحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي أو جلز باب الجمع حديثين الجا يقرأ أحمد أبو داود والترمذي رحمهم الله وطيب الله ثراهم. حديث يبقى عبادة بن صامت حديث يبقى صحابة قبيت عبادة متبن والصامت رضي الله عنه الله سمكوي
agamba anna rasula sallallahu alaihi wasallam qala mazima mbaka wa Allah yagamba inna awwala ma khalaqa Allahu al-qalam ekintu Allah kiyasooka okutonda ikalamu thumma qala lahu buyamala najigamba uktub yagambe kalamu uktub wandika fajara fi tilka sa'a netandika okuwandika awo nyini Allah wagiragiridde bima huwa kain ngetandika n'ebyaliwo paka byonna ebyajja n'ebikyajja ila yawmi alqiyama paka ku lunaku lw'enkomerero amakulu ebitambula n'ebyatambula n'ebikyatambula ebyaliwo n'ebiriwo n'ebikyajja byonna byawandiikibwa dda. Allahu akbar. Eryo yendaba esooka ku bamanyi. Arra'yu thani endaba ey'okubiri bagamba dhahaba jamhuru ulama nga eriko abamanyi abasinga obungi bagamba ila anna awwal shay'in khalaqahu Allah ti Allah kiyasooka okutonda huwa alma gaali mazzi wal arshi alladhi istawa alayhi ne namulondo eyo Allah kwe yatererera naye nga twagambye walistiwa yaliku bikamalihi wa dhatihi almuqaddas okuterera Allah kwe yaterera ku arshi kwekwo okudya mu kitiibwa kye Allahu tabaraka wa taala omutonzi tosika munnange okuterera ko kitonde kyonna. Bano obujulizi babujjawa istadallu bima rawahu Muslim hadisi eri Muslim ngeva ku Abdullahi bun Amr bun al-Asi nga eva ku Amr mutabani wa Asi eva ku Abdullahi mutabani wa Amr bun al-Asi qala agamba سمعت رسول صلى الله عليه وسلم يقول أقام نولي ومبكى والله أقام كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض يولي ومبكى أقانت الله تبارك وتعالى يوانديك embere zeetoolera ku bitonde zonna nga tannatonda magulu nansi bi 50,000 sana emyaka amakulu nga wabulayo emyaka emitwalo 5 atonde eggulu n'ensi Allah we yawandiikira ebyo byonna byonna obwongo olabye bwe butambula omukkiriza ogamba bugambi nti ge mazima kubanga ffe embeera zaffe tetuwakana naye bw'osanga omulala ayinza okuwakana n'agamba kijja kiti ekyo. Hadisi yawunzikibwa egamba nti wa arushuhu ala alma namulondo ye yali ku mazzi. Kati nabo babeeranga obujulizi buubwo bagamba nti Allah yasooka kutonda kimazzi olw'obujulizi buno bwe tulabye ate buli obujulizi bwa Ibn Jarir Tabari ne Ibn Jawziyu bo bagamba yasooka kutonda kalamu era obujulizi bwabwe nabwo tubulabye. Naam, obujulizi buli mu Bukhari hadisi eva ku Umran bin Husayn radiyallahu anhuma hadisi eva ku Umran mtabani wa Husaini Allah sime kuyene tatawe agamba dakhaltu ala rasuli sallallahu alaihi wasallama nayingire wali ombaka wa'allaqtu naqati bilbab agamba yasibe ngamye bwati ku mulyango ngera omuntu bw'aba atuuse wabanga walaga ayinza okusiba ensolo ye ku muti awo bw'atyo mu mbeera bw'etyo agamba fa ataahu nnaasu min bani tamim waliwo abantu abajja eri omubaka nga bava mu kika ky'abatamim faqaala sallallahu alayhi wasallam omubaka n'agamba nti aqbilu lbushra ya bani tamim n'abagamba mukkirize amasanyu bange mmwe aba famire ya tamim qaalu bashartana fa'atina marratain thumma dakhala ombaka n'abeeranga bamugamba nti otusanyusizza tuwe emirundi ebiri thumma dakhala alayhi nnaasu min ahli al-yaman waliwo abantu abalala ne bajja nga bava e yamani ombaka n'abagamba aqbilu al-bushra ya ahli al-yaman mukkirize amasanyu abantu b'e yamani illam yaqbalha banu tamim bwe babeeranga ba bani tamim bano tebakkiriza masanyu ago qaalu qad qabilna ya rasulallah
ne bamugamba omubaka tukkiriza. Qaalu ji'na nas'alu an hadha al-amr, tuzze okubeera nga tubuuza ku nsonga eno. Qaala sallallahu alaihi wasallama, omubaka n'agamba kaana Allahu wa lam yakun shay'un ghayrahu, gamba Allah yaliwo tewaaliwo kintu kirala kyonna kitali Allah. Wa kaana arshuhu ala al-ma, arushi ya Allah oba namulondo yali ku mazzi. Wa kataba fi dhikri kulli shay, n'awandiika buli kintu kyonna. Wa khalaqa as-samawati wal ardi, n'atonda amagulu n'ensi. Faqad dalla hadhani al-hadithani ala anna al-qalama khuliqa ba'da al-arsh. Hadisi ebbiri zino ezendaba y'abamanyi abasinga obungi ziba ziraga nti hadisi ezebbiri ziraga nti ekkalaamu yatondwa luvannyuma lwa kutondwa kwa arushi ya Allah. ويحمل الحديث القلم على أن القلم هو أول المخلوقات من هذا العالم. mpozzi n'esitulaama ki amakulu hadisi nti eti kalaamu yasooka okutondwa mu bitonde, kitegeeza nti biri ebyasooka okutondwa amazzi ne arushi ya Allah, kakati mu byaddako okutondwa awo mu bitonde ebisigadde kalaamu yakola ki, ye yabikulembera. Wa hadha huwa arrajih, ekyo nno kyekiyitiramu ddala anna al-arusha, mazima arushi ya Allahu tabaraka wa ta'ala khulika qabla al-qalam, yatondwa ng'ekkalaamu tennatondwa. Wa khalaqa Allahu al-ma'a qabla al-arsh, Allah yatonda amazzi nga tannaba kutonda arushi namulondo ye. فوضع الله العرش على الماء، الله ناتيك عرشي كمزي. وهذا معنى قوله تعالى، الله قام سورة هود آية يوم سانفو، وكان عرشه على الماء، عرش يا الله يلي كمزي. نعم. أما ما يقال وقبل بقامبوا انت أن رسول صلى الله عليه وسلم هو أول مخلوقات، انت أمبكا يسوك وكتوند وبتوند بينا. ويستدلون بحديث سيدنا جابر، قالوا حديثي aboogera ensonga eno gye bajuliza nga eva ku Jaabiri nti annahu sa'ala rasulu sallallahu alaihi wasallam, nti yabuuza omubaka n'amugamba ma awwal ma khalaqa Allah, nti Allah kiki yasooka okutonda. Faqaala lahu rasul sallallahu alaihi wasallam, omubaka n'abeera nga yamuddamu nga yanukula Jaabiri amugamba awwal ma khalaqa Allahu nuru nabiyika, n'amugamba nti munaye Allah kye yasooka okutonda kyekitangaala kya nabbi wo, ategeeza ye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jabir, n'amugamba munange Jabiri, hadha hadisi batilun la asla lahu, hadisi eyo omuntu waba agiwulidde teriyo. Naam, hadisi nfu. وكذلك ما يقال بأن العقل هو أول مخلوقات فهو باطل أيضا. enjogera endala egamba nti Allah kye yasooka okutonda magezi ge yatonda magezi ge yasooka okutonda, era eyo nayo hadisi wojulira nfu teriyo. ومن أراد أن يتأكد فليرجع إلى كتاب فتح الباري، ayagala okunyonyoka ku nsonga eyo ajja kuba agenda mu Fath al-Bari omujalladi ogw'omukaaga epeegi 429 ewoogera ku kutandika kw'okutonda. Naam, mfunze min hadha kullihi, kubeera ntufunza mu nsonga zino ziwulidde anna al-arsha khulika awwalan ba'da al-ma, nti arsh yakotondwa oluvannyuma lw'okutonda kw'amazzi. Fayakunu awwal makhluqat fi l-kawni kullu al-ma, nekibanga bwe tuba tuzinze ebitonde byonna okutwaliza ewamu byonna tekyasooka okutondwa gwe mazzi. Alladhi wada Allahu arshuhu alayhi, ge gonna amazzi Allahu ge tabaraka wa ta'ala ge yateekako namulondo ye. Ebigambo bino tubitegeera ekiko kino
kiba kya bbeeyi kiba kirungi olw'ensonga nti waliwo omuntu nga bipya munnange mu matuuge nga bipya mu matuuge ng'agamba nti era nga oba oliawo omuntu senga aba abuuzibwa nti Allah kiki yasooka okutonda weekanga omuntu agambye omuntu ayinza okwogera kyasanze kyonna okusinziira ku bwongo bwe nga bwe bumutumye naye ng'ebyaddala si bwe kitu bwe kiri. Kale nno tulina engeri gye tulabye bwino wano nga bw'obeera omugassegase ekitegeerekeko obulungi oba okifunye. Endaba eya Ibuni Jariri At-Tabari ne Ibuni Al-Jawzi babanga balina obujulizi nti Allah kye yasooka okutonda kalaamu yamala n'agigamba ewandiike kutandikira ku byaliwo paka ebijja oba ebirijja paka ku lunaku lw'enkomerero. Olaba nga bwe batyo bwe baalengera ensonga. Naye abamanyi abasinga obungi olwa hadisi zino ze tulabye ebbiri, hadisi eri mu Muslim ne hadisi eri mu Bukhari, zibeera nga tezimalira ddala mu muntu akakunkuna nti obutuufu bw'ensonga buli nti Allah kyesooka okubeera nti atonda gaali mazzi, bwe yamala n'atonda arushi ye n'agiteeka ku mazzi. Kati awo kiba kitegeeza nti mazzi Allah ge yasooka okutonda, bwe yamala n'atonda arushi. Kati kalaamu zennejja nga namba 3 bwe tuba nga tuzinze ebitonde byonna nga tubigasse wamu. Bwe tuba tubyawudde nti waliwo ekyasooka oba ebyasooka gaali mazzi na arushi ya Allah, kati oluvannyuma ebyaddako byonna kalaamu ye yabikulembera mu lulimi olufaanaganako bwe lutyo nga tuwunzika biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha kana al-ma'u khulqa awwalan, bwe kiba nga amazzi ge gaasooka okutondwa, famin ayyi shay'in ahdathahu huwa al-mubdi' misdaqan liqawlihi ta'ala. Allah yatandikawo, tekyetaagisa kugamba nti yagatandika muki ye kyajja kitya, ebyo mutonzi tabibuuzibwa. Ebitonde byonna bye yatonda yabitonda nga tebiriiko kifaananyi kyagamba nti kyekyasookawo. Ensi yonna ye ebigiriko bibye. Oba kati abantu olwaliro ogenda okulaba bw'ayagala okukoppa ekintu kyonna ayagala okuba nti alaba ekintu ekiringa ekyo kyayagala okuba nti akola. Abantu bakoppye amayumba, abantu bakoppye ebintu biyitirivu nnyo. Olina agamba kino nakiraba gindi, kino nakiraba ku gundi, kino n'abeera nga akoppa ekintu kye yalaba era n'akyetegereza ng'asobola okuga nti kano tekaaliwo ate kano kaaliwo. Mu mbeera zaffe ez'abantu, kuba munnaye ffe embeera ezaffe nnyimpi, naye ye omutonzi Allah yatonda byonna ebyaliwo nga tewaliiwo kyalabirako nti kiikino ekyasooka kubanga ye mutonzi. Nti mu kutonda amazzi tewaaliyo mazzi luberebere lwago nti twagamba nti mbyewuunyisa amazzi ge gasinga obunene, gasinga olukalu obunene. Naye engeri gye tuli ku lukalu ekyo tetukimanyi, batono boosanga akirowoozaako. Amazzi gali 7 ku 100 ate olukalu luli 30 ku 100. Kale naawe omuntu ebirowoozo biba bitambula noga nti Allah senga aba asazeewo, obuddukiro buyinza kubaawa olukalu luno olumpi ku mazzi. Tusaba Allah atutaase. Ojja kusanga munnange n'omuntu atambuliddeko mu nnyanja yeerabira ate nti waliyo olukalu, anti gaabeeramu ati nga bw'atunula ku ddyo geego, bw'atunula ku kkono geego mazzi, mu maaso mazzi, emabega mazzi. Wekanga omuntu mu kaseera akagamba oba terina lukalu, nabwe ekiti ali ku lukalu ng'oggyeko gano amazzi ge yeeyambisa n'anywa n'anaaba n'akola ki, ayinza okwerabira nti waliwo ne kibayita amayanja oba oceans oba emigga, n'aga nti
okujjako abakkiriza munnange bo lubeerera babeera mu kufumiitiriza. Kaakati omuntu bweteebuuza oba n'abuuza n'agamba nti amazzi yagatandikawo atya, tomugamba huwa al-mubda, Allah yatandikawo ebintu byonna. Obujulizi buli mu suratu Yasin aya 82. Allah agamba innama amruhu idha arada shay'an, mazima kulagira ko Allah bw'aba ayagadde ekintu kyonna, ayakuula lahu kun fayakun, akigamba nti beera ne kiba. Jalla jalaaluhu, Allah yakula n'agulumira, agamba bugambi nti kigutugundiba, wallahi ne kiba. Jalla jalaaluhu, ffe kye twasinga okukwata nti ebintu omuntu kyasobola okwogera nakyo kyekitegeera kyekyamagezi kyekyaki, naye abatambuza obwongo ne babutuusa ku bintu ebitalina myoyo be bakkiriza, n'amanya nti ebyo byonna byonna Allah yabiragira. Abantu ba Nabbi Nuuhu alayhi salam baakikinala, baajeema, baali bazibu nnyo. Kyafaayo kye kiwanvu, naye nga ebyabatuukako tebyali birungi n'akatono. Abantu abo baazikirira, naye kyabazikiriza amazzi tegaaliwo. Allah agambye Nabbi Nuuhu nti bajja eryato. Bannabbi baali bakulembera mu kumanya Allah n'omutya. Teyamubuuza Allah eryato ndibajje ntya nga tuli ku lukalu, ligenda kutambulira ku ki, wabula akakasa bulungi nnyo nti Allah amulagidde okubajja eryato era yalina obuyinza obulitambuza. Abantu baayitanga ku Nabbi Nuuhu, yaskharuuna minhu, baatuuka n'omujeeja muyisaamu amaaso, amugamba zatta fi nubuwa, obwannabbi bulabika kati nno bukeese, otandise kubajja. Naye munnange n'agamba nga we mujeeja tujja bajeeja, ng'era abakkiriza ebigambo byabwe bibeera bitonotono naye nga birina amakulu. Allahu tabaraka wa taala ku buyinza bwe ye yaduumira ffe bye tulaba nti tebyogera tebitegeera tebirina kugamba myoyo naki, ebyo byonna byonna munnange Allah kyabalagidde, oba kiki, oba lusozi, oba muti, oba kyuma, oba ki, ng'akiragidde kibeeko kye kikola, tekikeerewa n'akatono. Jalla jalaaluhu. Kale no yagamba ensi etandika okuleeta amazzi n'eggulu litandika okutonyeza. Yagamba eryato, yagamba Nabbi we Nuuhu atandika oddiyingizaamu ekikazi na kisajja. Tugambye ekyafaayo kiwanvu, si gwe musomo gwaffe, wabula we twagadde weewo okubeera nti Allahu tabaraka wa taala yalina obuyinza ku bintu byonna ebirina emyoyo n'ebitalina. Allah yalagira ensi n'etandika okuleeta amazzi n'eggulu, eryato ne litambula tuusa lwe lyatuuka Allah we yayagala ne liyimirira. Allahu akbaru. Allah muyinza nnyo, Allah munene, Allah ye musobozi. Era yalagira nga bwe yalagira ensi okuleeta amazzi n'eggulu n'abigamba birekeraawo. Yagamba ya ardu bla'i ma'aki, yagamba nsi lekeraawo kati amazzi gamire, lekeraawo okuleeta. N'agamba wa ya ardu wa ya samaa'u aqli'i, naawe eggulu toddayo kutonnyesa. Allahu akbaru. Allah muyinza, era bwe kityo bwe kyali, eggulu nayo ne lekeraawo okutonnyesa, eryato ne liyimirira. Oba obuyinza teryabuyina okuggyako omutonzi Allah. Ebitonde byonna ibibye, era ebitonde byonna yabiragira Jalla jalaaluhu. Innama amruhu idha arada shay'an, mazima kulagira kwa Allah waba ayagadde ekigambo, waba ayagadde ekintu kyonna, ay yaqula lahu kun fayakun, agamba ekintu ekyo ntiba ne kiba. Naam. Fallahu awjada alma la ala mithali sabaq, yatandikawo amazzi nga tewali kifaananyi kyagasooka nti kiikino. Abidaahu qaala lahu kun fayakun, yagamba ba, amazzi ne gajja ne gaba.
إي نعم. فكان خلق الماء ثم بعد ذلك خلق الله العرش فوضعه على الماء. ekyasooka okutondwa gaali mazzi. Allah bwe yamala n'atonda arushi n'agiteeka ku mazzi. Awo nno bwe tutyo bwe tuggudde omulyango gwa kalima yaffe gye tugambye eyitibwa bidayatul khalq, entandikwa y'okutonda ebitonde. Tujja kuba insha Allah tuyingira munda eyo tulabe ebiriyo, tutandike okwenyagirako biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Tukome wano omulundi ogujja insha Allah tujja kuba twongera okunyonnyoka. tusaba Allah atugase n'ebigambo ebyo. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آت نفوسنا تقواها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.